Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyotamu nanchuka jebale kallahi bale kukuma. Olugero lw'Abaganda lugamba nti okutwakala amaaso si buzira. Endegeya senga ye muzira w'ebinyonyi byonna. Niye kyamazima mwami Mpuuga toli muzira n'akatini. Era oli muntu mubi nnyo. Waliwo ebintu lw'obiraba n'ogamba nti mu byobufuzi bya Uganda waliwo abantu abateekeddwa okufa ebyobufuzi okutereera. Naye bw'otunuulira kasako k'omusajja ono Mpuuga, amazima ga Katonda abasajja bano bateekeddwa kufa ebyobufuzi bya Uganda okutereera. Mwami Mpuuga ono gwe mulaba akanulidde amaaso Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kwegamba waliwo lw'omutunuulira n'ogamba naye omuntu ono ategeera bulungi oba tategeera. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'olumba ye yakuwaddeko obujulizi ku ebyo bye wakolanga. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami Mpuuga gwe kyolina okutegeera. Tugenda Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwongera okweexposinga. Nze nkubuulira. Bulijjo ba Alan Sewanyana beesirisiza. Naye nasanyuse nnyo okulaba nga bamweexposinze ajja ayogera ebintu ebituufu byateekeddwa okwogera. Bulijjo bakukutira muli. Mpuuga okumanya oli muntu mubi nnyo n'akakundiko. Bannanga abasajja bano babi nnyo be bayonoona Democratic Party gifuula kye yali n'okulaba nga ssaawa eno yasaanawo. Ebiseera ebisinga twalabanga Nobert Mao nga ayogera byayogedde nga tulowooza alimba, naye abasajja bano zaali nsolima nga ze zimulira munda. Akakundi ka Mpuuga kano okumanya kabi nnyo. Abasajja bano be baayitamu okutta gwe baayitanga Anthony Sekweyama. Anthony Sekweyama mu abatamumanyi ye musajja omu ku baali abavubuka eŋŋaŋŋuli abaali balindiridde okulya obukulembeze bwa Democratic Party n'okugitwala mu maaso. Naye akakundi kano aka Mpuuga ne Mmengo, Mpuuga ne bano simanyi batwakuzibwa Mmengo, be batta Anthony Sekweyama yadde nga yafiira mu accident, naye gavumenti yayita mu bana abasajja. Temulowooza nti batandise kati okulya enkwe mu bannaabwe. Akakundi kano kennyini ke mulaba akakulemberwa Mpuuga ke katta Patrick Musisi. Be batta Patrick Musisi bamuwabutwa mu restaurant kubanga Patrick Musisi yali takkiriziganya nabo. Omusajja ono Patrick Musisi abamujjukira yali taata wa Jebbi bali ku ddembe Busiro South. Patrick Musisi. Akakundi kano ke kamu akaba Mpuuga okumanya nze kanyize embwa zino mbudde nga nzigoberera nnyo. Be baalemesa be baatuleetera Ssematimba mu Busiro South okubeera nga atufuga ebisanja bibiri. Olw'okuba abasajja bano baali basirusiru nga baali tebaagaliza. Twalina abavubuka envuumuulo ng'okwo kwali Shabani. Kwaliko Shabani, kwaliko nani ne Simon Kagwanjala. Ne bagenda basalawo olw'okuba nti nno bano baali baavu. Shabani ne Simon Kagwanjala olw'okuba baali baavu ne batuleetera muganda wa Jebbi bali ku ddembe. Sijja kumwogerako kubanga ennaku zino ndaba ateetera nnyo ne NUP. Okukakana ng'obululu tubuyuzizzaamu nga Busiro South Ssematimba agitutte. Ebisanja ebi. Era mu kiseera ekyo twafunawo DP 2. Twafunamu DP mpaka India. Ne tufunamu ne DP eri kwa Laali. Nga ba DP mpaka India bakulemberwa kana akabinja ka Mathias Mpuuga. Kati bano abantu be bavudde dda nga batuzanyira ku mitwe. Mathias Mpuuga ye yaleeta ekisinde kye bayitanga walk to work. Bwe baamuwa ssente wallahi Mathias Mpuuga teyadda okukakana nga Besigye yatambudde ne walk to work bamunyagwa baani betwalabanga bali ku walk to work. Naye nga yaleeta ekisinde kya walk to work yali Mathias Mpuuga. Bwe baamuwa ssente nadda ebbali. Kakati kye kimu kyayabadde ayagala okuleeta mu NUP ne tumulabuukirira nga bukyali. Bwe busungu obwo bwonna bw'alina. Naye kasajja gw'oli kabi nnyo. Mathias Mpuuga oli mubi nnyo. Wallahi n'akakundiko akakulemberwa ab'Emmengo. Njagala mbabuulire bano ab'Emmengo tebaleetangayo muntu n'abeera successful mu byobufuzi. Bannayuganda njagala mwetegereza abantu bano. Ab'Emmengo baatuleetera Kasibante Moses. Ndowooza mumulaba omulimu gwe yakola gwa kunywa walagi na kuzimba matama. Mmengo ne CBS FM
kubanga ke kakundinga bwe batambula bwe bati. Mengo gye mulaba yatuleetera Sozi Kaddu Mukasa. Sozi Kaddu Mukasa gwe mulaba oyo ku BBS Telefina yabeera MP eye Mityana simanyi kitundu Sekanyonyi wawa ebisanje ebi niyo omulimu gwe naye yakolanga gwa kunywa walagi nga bwe mubalaba bwe muti eyo yennyini Mengo nejja netuleetera omusajja gwe bayitanga Kabuusu Moses Mengo yamuleeta naye omulimu gwe yakolayo ekisanje eki wallahi tewali kyeyakola kati ekisinga okubaluma kwe kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja yamenya akakundi kaabwe n'akanja n'akasuula wali kubanga mwe baali bayitira okuzanya ebyobufuzi ebyekisiru. Mengo gy'olaba eyo yennyini netuleetera Katolu Bwama mubonna bemmenye abo mubonna bwemmenye njagala ombuulire ye yali successful mu kukiikirira abantu mubonna bemmenye baali awo nga bo bakola akakundi kaabwe kakulya buli gwe bagadde CBS FM gwesongako era ne bwe mulaba nga CBS FM etukuba nnyo n'eyo BBS Telefina nga mulaba etukuba nnyo aba NUP twalinnya mu luwombo lwabwe. So Mpuuga toyina moral authority yonna eyogera ku byabufuzi bya mazima na bwenkanya mu Uganda. Ono yennyini Mpuuga ono beeyawulamu ebitundu ebi oba gwalimu akaki gwe guteekawo bw'oba ogujjukira ne bakola ekisinde kya Ssuubi bakola Ssuubi Besigye yali azze nga n'amama Mbabazi azze ne beekutulamu emirundi ebiri abalala ne bagenda n'amama Mbabazi abalala ne basigala ne Besigye. Tageti yaabwe yali ki ng'era baagala kuzanya byabufuzi nti amama Mbabazi bw'alya olwedde baba gye bali Besigye bw'alya olwedde baba gye bali okukakana ng'ekintu kyabwe kiyise era kyekyali successful. Kakati ne mu NUP kye babadde baagala okukola President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwegayirira nga nkugamba bwe nti oba tunaasigala tulina ababaka ba MP 20 teri kukola alliance na nkwenge zino teri kukola alliance na mbutanta zino teri kukola alliance na nkwezenge zino oba tufuna babaka 20 oba tufuna babaka 10 gye tunagenda tutambula mpola wallahi tujja kumala tufune kurimu naye nga twejjeko gasiya zino enfukuzi z'omu nsiko zino embizi z'omu nsiko zino zo zigenda wali kyakufuna. Mazima ga Katonda ne muzanyira ku bulamu bw'omusajja Ssegirinya okutuuka nga afudde mbwammwe mugenda kulaba kakimmwe wallahi nammwe abaana bamwe bagenda kubeera ng'omwana wa Sudiru akyunyizza abantu ku mataka Sudiru abbye abantu buli kimu naye wallahi mutabani we gwabadde abbira ye yamusoose mu ntaana. Nammwe mbwammwe mugenda kufa bubi Mpuuga bwe muba mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu y'abaafa obubi mmwe mugenda okufa obubi bisiraani mmwe mugenda mutambulira ku musaayi gwa bannayuganda kati ovuddeyo wenna weesiriwaza weeyogeza ebyekisirumbo mu Edi Mutwe ng'asibiddwa kakati mulabe sibanyo manyoko gw'osobola munansonyi wa bannange naye obusungu bukuluma gwe Mpuuga osobola okulumirirwa Edi Mutwe nga gwabakutte gwabasiba buli gwe baleeta gwe waggulawo fayiro buli gwe baleeta nga bamugattako kati oli awo wena okaludde amaaso olinga kapusa akeyamba mu lusaalu. Mwana bwe bisajja mmwe nze wallahi nze ne mmala mbeera ne chance emu bweti nembeera ne chance emu bweti nga yakukwata ku mbizi ezo mmwe abaludde mu byobufuzi nze ab'opposition naddala Abaganda njagala Allah n'amala abankwasaako mmwe mbwammwe nga tutuse mu nsi ensuubize mmwe muleese eggwanga lyaffe okwononeka okutuuka awo mwefuula abali honest najja kubanga mulina ki platform kya CBS FM mulina bannamawulire ababawa niye mmwe wallahi katusabe Allah akkirize n'ebyo nabye mutukola byonna bye mukoze bannayuganda bigenda tuka ku baana bammwe bigenda tukawo ne ku bazzukulu bammwe. Mpuuga muve ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mwakola ekintu kyammwe mutuviireko ddala mujja kutukako okukola ebintu ebikyamu mbwammwe